Olukwe. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Bakunkona abiriga essasi twalabira ddala emmotoka ya Abiga nga bagikonkonye ne bagikuba Abiga nga ali mu bitaba bya musaayi ne bakuba Sulimani Kigundu wasimanyi Majja Kigundu bawa mama fiina yalimu n'abasirikale be twalaba mama fiina ng'alaajanye mu bitaba by'omusaayi era balwawo okumugyawo. Bakonkona Kawesi afande Felix Kawesi bamukonkona mu ngeri enzibu nyere etiisa era twamulaba mu uniform ye gyasabingiddemu eggwanga ng'ali mu bitaba bya musaayi. Bakonkona Kirumira omugenzi Kirumira mwoyo gwa ggwanga twamulaba nga bamukonkonye ali mu Masasi ali mu bulumi obw'enjawulo ali mu bitaba bya musaayi. Ojja kuŋŋawa baddigi ntulizi kankuze ku bantu ba wansi oba ba bulijjo. Omwana gwe naleeta ku internet isima all access may his soul rest in peace. Enkuba gye bamukuba mwagiraba mu bitaba bya musaayi ng'ali wali helplessly lifeless. May his soul rest in peace. Ichuli waliwo enfa bbiri ezizze zeddiringana ekitategeerekeka. Enfa emu ey'omusajja ayitibwa Sobbi. Eno yo ekyusiza mu nfa zonna ezibadde ziriwo. Ng'era enfa eno eraga nti Sobbi bamukuba miggu ewataava vidiyo yasafeesinga tera bw'ani yamukuba baaba kuki baatugamba bugambi Sobbi attiddwa. Eyo ebadde enfa ebadde ekyakasinga okubeera ng'etujje ekikuku ku mutwe oba ku maaso ne tandika okuba nga tujja tugamba yii naye nga tekukyeri abantu abadde bajja bakonkona Sobbi omusajja omussi kuteeza kugamba munno batugenda kubeera nga tumukaabira ne wabaoneka vidiyo akafuluma nga Sobbi afudde. That wasn't enough. Olunaku lw'eggulu bagambye mbuno pasita bamukubye amasasi era amasasi agalese omusajja we badulayiva we ng'afudde. Tuddeyo kemabega Bujingo bamukubye eggulu amasasi allegedly not yet confirmed. However, incident ye yalese omusajja omu ng'afudde allegedly kuba naye sinnamulaba sinaba maziika ge sinaba famire ye nalaba ebifaananyi nalaba ebifaananyi by'omusajja driver wa Bujingo gwe basse sinnakonfaminga nti maiti nagirabye nti oba this and this. However, nze ng'omuwagizi w'enkyukakyuka ya people power okufa kuwa kwa Bujingo amasasi nkuwakanya. I want Bujingo balamu ayina okulaba akatambi kano Jonsibe because I'm entitled to my own opinion. Era opinion yange manya abantu bagigenda jikizeera n'ababamu. Bujingo tonnakuba ku ssasi. Lwaki tonnakuba ku ssasi? Ninatandika okukumenyera ebintu byange bino wammanga. Abasajja abakuba abantu amasasi balina enkuba yaabwe. Gigambye enkuba bagiyita sominoono. Enkuba ba hitmen be balina e Uganda bagiyita sominoono. Nga kitegeeza wakuba essasi lya sominoono kizibu okuwona. Ngenda kubazaayo ku bantu bazze bakoona. Babakoona mu ate ki ekibeera bamaze obakoona then gw'osalewo ombuulire katambuzi. Abasajja abakubi amasasi ge bayitaga sominoono nga togenda kuwona bwe tulya chaini y'abantu be bakonkonye olabira ddala nga lwe ebitagatta mu gundi ya Bujingo firimu. Lwaki nabagamba dda Bujingo mafia mwampakanya mafia omusumba omutemu omusi yasse dereva olwokuba nawulira nti simanyi dereva alina sema interview yalinga alinkinga wakati wasomye w'amakula bavuga bayita babbiini yingire mu voice note bwatambulanga sinakindabika badde alingiza amakula nga makula atawaaza. Awo tujja kugendawo nkyayogera ku ngeri gye bamukubyemu bullet
Alright. Suspicion yange yasoose ngamba ono Katemba yeno wammanga. Bwe baakunkona Abiriga essasi twalabira ddala emmotoka ya Abiriga nga bagikonkonye ne bagikuba Abiriga nga ali muli mu bitaba bya musaayi. Ne bakuba Sulimaani Kigundu abasimanyi Majja Kigundu bawama amafiina yalimu n'abasirikale be twalaba bamafiina ng'alaajanye mu bitaba by'omusaayi era balwawo okumugyawo. Ne bakonkona Kaweesi Afande Felix Kaweesi baamukonkona mu ngeri enzibu nnyo era etiisa era twamulaba mu yunifoomu ye gy'asaavingiddemu eggwanga ng'ali mu bitaba bya musaayi. Ne bakonkona Kirumira omugenzi Kirumira mwoyo gwa ggwanga twamulaba nga bamukonkonye ali mu masasi ali mu bulumi obw'enjawulo ali mu bitaba bya musaayi. Ojja kuŋŋawa dignitaries kankuze ku bantu ba wansi oba ba bulijjo. Omwana gwe naleeta ku intaneti Isima All Access ne Soul Rest in Peace enkuba gye baamukuba mwagiraba mu bitaba bya musaayi ng'ali wali helplessire lifeless. May Soul Rest in Peace Ichuli. Waliwo enfa bbiri ezizze zeddiringana ekitategeerekeka. Enfa emu ey'omusajja ayitibwa Sobbi. Eno yo ekyusiza mu nfa zonna ezibadde ziriwo. Ng'era enfa eno eraga nti Sobbi baamukuba miggu ewataava vidiyo yasafeesinga era bw'ani yamukuba baava ku ki baatugamba bugambi Sobbi attiddwa. Eyo ebadde enfa ebadde ekyakasinga okubeera ng'etujje ekiku ku mutwe oba ku maaso ne tandika okuba nga tujja tugamba yii naye nga tekukyeni abantu abadde bajja bakonkona Sobbi omusajja omussi kuteera kugamba bunno batugenda kubeera nga tumukaabira ne wabaoneka vidiyo akafuluma nga Sobbi afudde. That wasn't enough. Olunaku lw'eggulu bagambye mbuno pasita baamukubye amasasi era amasasi agalese omusajja we badulayiva we ng'afudde. Tuddeyo kemabega gattabo gassi akubiddwa ku ssasi Sominoono kyekibira obamaze omukoona. Abantu bano abakuba amasasi bali well trained kizibu okubeera nga ameesinga. Ojja kubuuza Bobi Wine webire gye battamuka Yasin Kawuma bano abasajja bakubira ddala ku nnyama era omuntu gwe baamutumye ku mission tayinza kukuba bukubi budwayibaawo n'atambula n'agenda. Kati nina ebibuuzo byange bino bigende wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo baakubye ddereevawo ne bamutta allegedly. Pastor Bujingo wagamba ekyakuwonyeza wakutte steering n'osekandi buleki n'ogwa wansi wa steering kiseegeza wagudde wabadde omulambo oba amagulu g'omulambo. Sisuubira nti baakubye driver n'akulekera steering ye n'abuukamu n'agweri gwe todda wansi w'emmotoka. Statement ewagambye wagenze wansi wa steering ne weekweka. Nze mbuuza Pastor Bujingo ekigendo ky'abasajja bano baali bazze kutta driver oba ggwe? Gwe bategeera nti essasi likutte driver oba likutte ggwe? Bwe bategedde nti kutte driver ne bagenda omulimu gwabwe nga guwedde baali bazze kutta driver oba ggwe? Lwaki ggwe baakulese banze okutta driver ate nga kiki kyabadde ekigendererwa? Bwe kiba nti yabadde driver kyekyadde ekigenda ky'okutta driver lwaki ggwe bamaze okukuleka? Balategedde tebakubye driver lwaki ggwe baakulese? Njagala ansa Bujingo. Basominoono saba amasasi ga Sominoono ng'amanye gasiiwa mazibu gabuuka. What was the purpose of this gunmen attacking you? After they realized tebakubye ggwe, why did they evacuate the place? Ne tebakumaliriza okyali mu mmotoka. How did you end up in a hospital? How did you end up in hospital, Bujingo? How? Ani yakuvuze? What was the purpose of you going to the hospital? Were you injured? Wanibadde ogenda mu hospital ng'oli injured, wabadde ogenze mu ddwaliro, were you injured? Because Ovuddeyo n'otugamba you survived narrowly without a single injury. What prompted you to go to the hospital and evacuate the scene?
ekirala Mr. Bujingo bwe bakuwa omuntu bullet mu Uganda zonna zimada cases zibaddewo people gather ekyo kibeera kintu kikangabwa kyamaanyi naddala nga gwe mmotoka yemanyikiddweko praise God ya Pastor Bujingo buli omu agimanyi. If these people bakukubya amasasi abantu bane bagenda kugenda nga bakolawo kye bayita agajagalalo babeeraawo. Why would this man take just a picture nga kiri blurry kyebasa kiretize ku social media batabiona na data kuna buvumu kwata kwa video wavudde mmotoka n'obagobesa bigere ate osanga boya ogenda mu ddwaliro niwatabiona video yo desa facing muganda wange oba nti no driver oba mujjamu abantu bakuŋŋaanya essasi obanga bassa omuntu Uganda mujje mulaba abantu bebatta abantu bakuŋŋaana ku mmotoka kabere yituli bamala bahebalwawo nombe ate n'ekirala mwetegeze sequence z'abantu abantu bonna bebatta abantu bamulwawo mangu balwawo n'omujjawo Kigundu bamukuba amasasi mama fia n'akubira Museveni ng'akaaba ng'amazeewo ssaawa 2 mu rugo gwange bamalawo essaawa ng'emu Felix Kolaige yasimanyi Felix Kabwesa amalawo essaawa nga 5 Isima All Access yamalawo ssaawa nga 2 nze mbuuza we bakukubidde siba amasasi awo tewabadde omuntu yafiriminzeeyo kavako. You took the picture yourself and circulated it on social media. Bujingo ndabagamba dda Bujingo oli mafia omusanyi gwe bayita omuntala hamwe Bujingo oli mafia sanyi ntala hamwe mwabajjira ku byennyanja Bujingo liwe mafia kati omusajja wamusse okubamba abadde alingiza amakula otekewo akawaayiro nti bakutindesereza Pentagon abantu obabbi niwaki muli babi nnyo gwe twakugwayo tewali yakusi ate n'ekirala sitantiza mmuzino you need to be well stage managed and rehearsed nga temunnaziteeka mu guuni fe tuzira bintu biri mbuno tulimu okubalaba mututiisitiisi muteekewo ekikanga bantu omusumba bagala kumutta muziraasinga muziberenga kuba n'ekirala okumanya olina musiru ononsonyiwa oli musiru nnyo yabadde asimatuse okufalira abadde mu bigundi byemu naabuulirira olaba abaana bano bali ababi mbu the friends of Muhozi be baakeddeyo ekye mubikka kale bulabye ndabye olina ennyumba nnungi abantu bazze okukukyalira naye ndiga zo maama zibeera mu bitoomi evo oba olwo erigaggawala omulokole mulaba edduka bali bamupamala emmutwe omusajja yeetutte mu ddwaliro n'ava mu ddwaliro yekka atuyita basiru nebbalamu mukola ebintu bino balamu mukola ebintu bino muzanyisa obulamu bwo kati obulamu bwoyo omusajja mwabusiise eddereeva mune muyisaawo ekyammwe ekisinga okunnyiza ebirokole bino ebibuuza mbu the man of God that this time what this moment obulamu bwolikawo bwoyo tebukyamatalinga ddereeva naye basajja mmwe mussa abantu mukaseera tebabanjizaamu abantu 224 njogedde mu Dani Magic agambye tuddamu kwebuza amagezi yogerera ddala ensonga semasonga yogera ensonga semasonga Bujingo teriya kukubya essasi you plan to murder that man by the help of the state. Lucifer ze kyogedde kasalemu oyo omusajja agerera poliisi ajja kubagamba amazima the man murdered the driver with the help of the state. That is why the state operatives and these nannies that's also kujambu the friends of Muhozi bamukuli sentana with the friends of Muhozi nibajja n'obutwe bwabwe nga balino bawunyesha bwe nibajjambu bababuddiise balamajjemu stocks waliwo omusajja ali yagongwa n'olwo baasibe n'omubulaya atubega abannayuganda musajja gundu wa Museveni nemulabyeko ali omusajja mukulukulu bebekula ziyuzo yobo omanya anoja kyapulya ndigeerya nejja you're killing the people. Mulekewo bintu by'okubuzaabuza basenkubuge nabalabyeko nga beebuzaabuza nti bakaaba senkubuge wadde weebuzaabuza nti okaaba naye nga tolina by'okaaba omusajja ogwo. You among the few Bagandas who have been recruited okumanya endigo ezitambula nga abannayuganda babattana ddala abaganda n'okubwayagala akalimu kasimanyi kisolo tittivu nakulebe weebuzaabuza nti ova mulago waki wakutte vidiyo ng'oli mu ddwaliro mwennyini lwaki wagikwatidde mu mmotoka ng'obuzaabuza mbu nno tuva ku mulago senkubuga amasking you old man
obwavu bukube bukutudde n'ebyoya mu ttako obuzaabuza eggwanga mutuva mulago mwanya nsifufiga esigenda kumwogera kwa mwanya nsiza dde muteekamu senkubuge guwayogedde nti ova mu ddwaliro waki wafulumiza vidiyo ng'oli mulago wati walifulumiza ng'ovaayo. Do you see ebintu batandise okubazanyisa senkubuge ebintu senkubuge olabye batandise okubazanyisa firimu z'abamafiya ng'oveeyo gw'okakasinga gabeera ka TV ke muvuze emmotoka mulimbamu tuva waki tewakutte vidiyo ng'oli mulago. Why didn't anyone film any video ngali mulaga laba pastor najjayo ka plastic ngalinga avustundula wakatulututu pastor no uinemba labi wano ngezi n'ogisula n'ogikuba ekikwanso n'osibawo plastic ogamye mwere lyabadde bullet somino ono. What do you think? Oze tuli bantu basiru biyabiri mwera kale munguddeko fasigenda kubaweza Tinyaka tuva kumulaba mulimba temwabadde mulago singa mwagenze mulago musinga okwagala kamera singa mwafilimiza omusumba wamwe nga ali mulago teyabadde mulago. And you know the truth mwabagane bakozesa ku TV teyabadde mulago. Wofunira lye yefirimingira mu video mulimu kuba mukomawo waki tewagikwatidde waliyo mukamaawo ng'ali mulago. Idea de mulago people okugyayo video clip ng'omusajja oyo abadde mulago oba we yabadde mu ddwaliro oyo Bujingo gye bamuteddeko plastage. Bujingo went straight home. You went straight home. Ebintu bibisekerwa lundi yankubidde essimu n'omukazi w'osimanyi yali ani gwagamba alina ekikulukuto ane yabadde alingiza amayi balikubidde balasinda wano somino ono kati nga zina amafumu n'abasajja b'emigo bagobe makula mu nnyumba ati makula yadde abaze byapa kyagenda okukola makulu ogenda kutta oyo nga ttengiyo ageza akwate ku byobugagga bye Pentagon egenda basazaako omutwe. Ate mmwe baana mmwe I see you in 15 minutes. Which pastor is this? Falsehoods. No pastor, you a mafia. Yourself, you a mafia. That is why I don't come to that country. Zoro Bwiino danga memba jeba nsabire twemba mpitire musay ndagashumba nontomeza gashumba gashumba wayontomeza gashumba kwagala ne wayontomeza kwesigambo abatalitara hamwe abo mubatoka yeye mubakalibu kabakanegamba get excuse. You can never excuse him. Even na mwalimu munimba mumpudise temusobola kunsonyiwa. You cannot temusobola kunsonyiwa munize nsembere mubarule temusobola wayontomeza Bujingo, mpite Bujingo. Banyarwanda Association wesimanyi munteke mumpwe bampolereza. Mubanzike emisango gyonna gyennina. Akutunuulira ng'ombalira ne ngamba omwana ontagala nkumerera ddala ngende ennyindo gye zirembekera mukoka. I don't trust you. I don't know why I don't trust you people. Roam around. I don't. And my mom is from there. I don't trust you. Tell mzee, omwana lyali ddalu. You think Museveni is stupid? Mwagala manzije kwa moto. Akasende konkalya we mukaleeta kawo. Mu afunu. Neze ndiko sajja kawakanyi from day one. Kawakanyi. Mwana lyali ddali, mwana yene lyetaago bibulayi yamukwata.